Atene can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and the President Museveni like NTV. Hostile kitegezaje? Hostile wa muluganda chechi bulabe. Njagala olabe. Baza nyama ulire bayinza okulaga Kyagulanyi for 35 minutes ku NTV mawulire. Ne balaga Museveni for 3 minutes. Ne bagamba mbu bino ifani twabye bibbe. Nekino I predict NTV bwe continuing bwet bwe mumala kakalulu kanunga tibabagadde Muisaka Tambala maaso kino kibagamba tekujja kuba kulinyirira ddembe lya mawulire kino kikugamba this is not the NTV gye twala baffe eyakuliwanga bajowe munene bana Kenya. It was fair and balanced nekati buli muntu akiraba it's obvious ennaku ezo nyina katambike nasanga ku TikTok nga kali voiced nengamba kyo bano waliwo omuntu akope dobozi lye NTV lino nengenda ku YouTube nga it was a bulletin bulletin a news bulletin ya NTV. You cannot be so unbalanced like that mawulire. So because of that kino kikugamba ate tebabalimba wano tewaliwo radio. There is no media house mu Uganda esinga CBS man much as in Radio 4 niola abagalawo CBS radio Ssaabasajja Kabaka ate ne yagakani ate nga agakani yenyini omukulu yafa waliwo mwana kino nkikugamba bwe mumalako bwe mutuuka January 15 nga tibabagaddeewo Muisaka Tambala mu maaso kino kikugamba eddembe lya mawulire n'eddembe ly'okweyogerera eddembe kitegeeza ku spinninga ne mulaga ka crowd ka Museveni nga yafunye abantu 13 ne mu doctoringa footages z'abalala. You get it? I've attended the President Museveni's rallies. Rally gye nasinga okulaba yali massive, yali Busia. Ne balaga ku nsonda. Ate kyemwerabidde nti kati twajirwa social media. Olaga kano olina alete ekifaananyi kikoze eki ekibaddeyo. Za kugamba nze bannamolibo. You know I have friends there. Yes. Mbayina mikwano gya. Nekino kikugamba. Beba survivinga kulunu. Olimbuli. Executive order president. Okiwulira? Yeah. Nze nkyogera nnyo nze nkyali traditionist nkya believing anti abaana balina okukola kinkoze bubi nti simu yange eno gye streaming sawa mbadde nyina video gye njala nkulage tujja gizanya next week nga skolo mwagamba tiwabeerangawo generation y'abasiru ng'abaana ba mulembe guno generation ejjudde abasiru bangi kiki nteekateeka fa abazadde abaana mubakuzange bino byempulira AI eyo nayo sijagala modernity sijagala kubanga abaana tibakyali creative kati nekya tewali kintu kyantama nga genda mu masomero sports day parents day nga abaana bamayiminga nyimba z'abayimbi toyagala mayimi sikyagalira ddala generation yaffe buli twakyazanga omuntu oba bishop agenda kujja oba minister 2 weeks before a month nga batuyiize nyimba zitunayimbira omugenyi naye kati babayiminga nyimba za Cindy Spice Diana Shiba Chameleon Azawi ompulira ndowooza kati abaana banayigadde okulanga bakujjukujju so miming teyeetagisa mu masomero teyeetagisa abaana balina kuyiiya nyimba ezaabwe nga ziri original. Yes, fe twaziyiyanga Bishop oyo Ddungu mujjukira eddanga buli wana akyala Villa Maria tojjukiranga zine nyimba you are welcome our visitors. Yes. Ontegera ndowooza you welcome our visitors. I remember very well mu St. Francis eyo twayina kwaya y'essomero nga omanyi bayita traditional folk songs ennyimba z'ekinnansi nga tuzina amazina gano abaana abawala nga bazina nankasa amaggunju ebyo byonna amazina amaggunju ogamanyi muwogola I bet my hand kubana abaana bammwe abasoma ennaku zina bali mu primary bameka babimanyi tebabitegeera twava dda ku nnono mwava dda mu buli kimu muyina byana bizungu mukozesiza ebyana ebizungu omwana n'ava ku ssomero n'ajjamu engatto ze n'azireka ku shade maid n'aziyingiza mu nnyumba ng'omwana aziggyemu kyana kiri mu P1 P2 P3 omwana wa P1 aba asobola okweyingiriza engatto ze mu nyumba nga bwe kigenda mu fridge okugyayo soda kimutegeera nti gyali yagala soda n'ayingira. Yes, omwana wa P1 bw'ava ku ssomero n'ajjamu engatto nga ziddugala talina zireka ku shade
abayino zingiza muki munju kati mwagala maid bwamwe abikole mukirize abana mukirize ba maid okole ogikolera mukirize ba maid okutaking over obuvunanyizibwa bwamwe n'abaana mulimbulira mulimbulira okiwulidde maid nga yakola buli kimu yes ebyana ne biva mu bedroom ne birira breakfast mu pajama zaabwe nenga ne mama ali awo akyabanga kitali kikulu baby ate kati waliwo aba family zino abazadde olwokuba babonaabona nnyo kye nayitamu saagala mwana wange akiyitemu I can assure you ate ababo bagenda kubeera wasi kye yayitamu tayagala litabani lye oba liwala lye likiyitemu kati nalabye minisita Balamu mwebaza Balamu namulabye yakyalinze meeting y'abaana ba Kafeero yafa ng'ebyana byagala kutunda maali ya Kafeero n'agamba over his dead body nagasijja kukkiriza kino kubeerawo kabibere nga administrator general yasalawo tebajja bikola ki kubitunda omusajja Kafeero n'ayimba buli wantu wonna n'asula nga wumpuguma ng'ayimba abaana baagala kutunda nga maali naye Katonda lwaki tabyana ng'ebi tosobola kwagaliza baana ba munno kufa ate baana baani baana ba Kafeero yeti yafa yafa naye kati bano bakyali balamu naye kungu tukibewuunyisa abasajja bajjajjaffe abataasoma bakitaffe okusoma kwabwe nga kwali kwa wansi ne baleka ensi eno yonna mwe nga mukeera kutunda bintu byabwe ate teri muntu yali atunze bintu bya mufu n'abeera bulungi okimanyi waliwo ebyana ebisabira abazadde baabwe baffe dadi singa afa nabagaba ne maali nenfuna ku by'obugagga bye bino ebyana byemukuzeewo waka ng'ebikoko ebizungu omwana wa primary 1 asobola okufukirira ebimuli mu compound kubanga omwana wa primary 1 mu byalo alunda ente n'alunda embuzi n'asiiba mu ttale n'akomawo n'ebyana mu biraba Arsenal Man U ebyo bye bibeeramu maama wagira Arsenal taata Man U omwana wagira kyenda mu muzimanyi ate ekisinga okunuma n'ezo kilabu temuzisambiramu tetunewe basambi mu Uganda tulinamu omuntu asambira ezo kilabu ezo mu Premier League nedda nze edda nga kanu mu Nigeria tiyasambirako mu ezo tiimu yasambirayo Nwanku Kanu yasambirako eyo mu mwina yaani era muli mujabika tuli mu kulwana muli mujabika bino Singo Buweekula masaza bimubirimu netulwana tugezaako nakyalinga temusobola munanje nakyalinga mutya talent ng'ebisawo abaana balina okutrainingiramu emipiira mwabitunda it's impossible omwana ayina ekitone ekyokusamba omupiira Uganda omuwadde omukisa okufuna omukisa ogwo omwana ayagala okuwuga mu Uganda wano omanyi nti swimming pool gye tuyina eri ku international standards ogimanyi gyeri Speak Resort Munyonyo yokka omwana ayagala okuyimba omwana ayagala okufuuka Beyonce ayagala okufuuka abano baani bakanakawala kekani kano Rihanna omuyambi otya nga ali mu kumayiminga nyimba za Shiba kalungi Sindi tomuyambye kufuza singa ono yaba abayimbi bonna ab'amaanyi bayimbirako mu church choirs masomo eyo mu byalo you get it there's a problem ate bannanyini masomero sebanenya bo baagala omwana afuna obuna New Vision emukube ne bukedde bate ekibuuzo kiri nti omwana ono anaawangula ensi eno kungu sorry anaawangula ensi kungu nakyogedde wano kungu ensi tebuuza wasomera wafuna mmeka muki wafuna mmeka muki mu P7 mu senior 4 mu senior 6 kati ekyo kiri ku bazadde kubanga nanyini ssomero ye kyafa afune fours New Vision emuwandiikeko ne monitor neze kati ng'omuzadde njagala mwana anaawangula eki enseno good kiricho gundi sabola bakumonja nyaka tukinyala nkubiri okay kiricho badoyogera kunga bajja badoga nti abaana balwanira okutunda ebintu by'abakadde baabwe ntera n'okulaba abakyala n'abaana baabwe abamu nga taata akuliridde ng'ate beegasse batunda ebintu bya taata waabwe n'okukutta abakazi batta abasajja bulungi nnyo nga beegasse n'abaana bulungi nnyo
But how do you do that? Ate kasaba kitegeera nti kungo inayo oba omukazi omulala oba oyinamu abaana abalala wawedde dda bakutta guno musango gwa Katanga ani gwe bavunaana okutta Katanga maama n'omwana bakutta kino muyinza obutagala kiwulira Sudiru Pareya ekiŋŋamba namubuuza naye muwangaza mutya emaali naŋŋamba tewasanga omukazi asukka mu omu omusajja tewasanga omukazi asukka mu omu yendanga embwa naye tozaala kasitofu enkyakungu ng'olina mwolo 6 n'abakazi 4 n'ensingo ye batinaba kuva ku bulago nga baga buli omu bamuwa ebibye byokoleredde ebbanga byonna tewalya nakanyama tewalya kawayini ngaako bwoba oli musajja nga ffe kasitofu bana okutuka buli omu bamuwa ebibye biba byabwe baba abikola bagabane era nze neewuunya mu Uganda muno nga Katonda yakuyamba olinamu kasente nga tiweeyagala sula bulungi naaba bulungi tambula bulungi wunya bulungi lwoliwo lwelulwo lwoliwo ku nsi yes baana batono abayinza okuwulira okuswala nti ebintu bya kitaffe bino kuba nti bamanyi gye byava bali awo kati byakaffe baagala kutunda ate bino bakulimba mbu muzaala abaana bangi mu bakazi b'enjawulo gasiya tebakulimba andi baga nti ozaale baproducinga quality za njawulo ndaga scientific study. That's what they allege. Nyina abantu bemanyi galeka abaana nkaaga byonna gasiya oli nazaala basatu mu mukazi ogwo ne bashekinga eggwanga lino tibakulimba ebyo nze akugamba nasikira kitange yaleka abaana 34 nze namusikira. I know what I'm going through. Hati kitange yangamba nga kola buli kintu kyonna tuwasanga omukazi asukka mu omu. My father, you get it? Kubanga entegeera ndala omusajja kitaffe ensoma yali ya wansi kitaffe mu bantu 10 abasinga ettaka Masaka mwali nenwanyi okulaba nga nkyali ku nsi teri muntu yali alese na kirowoozo kyakutunda awo otabuka eyo meeting tajja givaamu mukole byonna bye mwagala ku ttaka mulimireko buli omwali mireko kyakola ki naye kigambo kutunda shouldn't come anywhere close. Bajjajjaffe tewali munyarwanda yava Rwanda yajja na sente kyebajja nakyo kimanyi muggo jjajjange Sirasi Bulundu ali abamuziika Uvira Maria kitange we yazaalibwa n'agula buli kintu. Kitange yali successful emwanyi ng'aziyina amamotoka ng'agayina ng'azisuubula n'abirekawo byonna. Bambi yafa cancer 2019 n'atugamba mwenna mubikolereko. Kakati gwe Cyrus ng'otuula ng'oŋŋamba tutunde lwaki teweekolera bibyo akwe ekitaffe yatugamba nga nze jjajja muyampa si y'omu ku baana mbadde munfa buwa example oyo naye nomala okyogera mu meeting nti oyala kutunda Cyrus akutuga Cyrus naye mukambwe kitaffe yatubuuzanga jjajja muyampa ki ekyo yatugamba mwe mubeere Kampala eyo mukyakale muzaale obwana akakazi ko bwe kalireeta omwana wano nja mulisivinga bwe kamala okugenda mutwale ku poliisi nti nooza akaana ng'atubuuza kumwani yakulire wa jjajja mmwe mwenna mwakulira mu mikono gye ng'akutegeeza mwetikka amaki omusalaba gwammwe. So naawe towagira ky'abaana bagenda ne bazaala abaana ne babaleeta bakadde baabwe. No, buli mukazi yeekuliza omwana we. Gwe omukazi ampuliriza essaawa zino bw'oba tosobola buli lw'osumulula sikaati oba ekiteeteeyi n'okisuula wali wansi ebintu biringa 4 STDs, STIs, HIV oba olubuto. Kasita ofuna olubuto tosuubira mbu omukazi omulala ajja okukuliza abaki abaana beekulize. Bajjajja babeerayo ebyo bikadde. Kungu mukyala we omulaba singa okuziza abaana bo ng'olina values balina okuba nazo balina okubeera hard working. Omukyala omulala n'omuggyako omwana n'omuleeta
singa obadde mu bedroom waggulu n'owulira nga mukyalawo agamba ono omwana please mop that floor oyinza okugamba nti amugamba ekyo lwakuba si yamuzaala ng'ate n'akaana kazaala yakigambye waliwo wenda mu mukyalo nga akalubyemuko katono ku baana yes nenga kati ono singa abadde n'abaana batazaala n'alirowoozezza nti akikola butabazaala mwambule sikaati zammwe mwambule ebiteeteeyi munyumirwe mutuuke ku ntikko ani mwalanye entikko mwe musuubire mbu bajjajja b'abaana abajjajja ne bakabajja bajja bakiyita ne bajja bammwe bo bajja kuza abaana bamwe no yowe obeekuliza Ita mzeyi omugenzi nga yali musajja muzibu nnyo. Kola byonna byoyagala ndi omudira abaana. I receive then I take to police. Fetata fulawuliranga motoka yenge kirya wali nga mwena mugwera mu lusuku. Situberanga ku dining waffe nga wali anyumia. Twabanga bali mu mochali nga buli omwalya. Waffe ku dining tewali nga muntu yali anyumia. Bwegala tukole n'abaana baffe. When you give children unlimited liberties, you pay price. Eddembe eriyitiridde erisukkiridde. Era nze n'awaka ewaka wange tewali democracy. Kuba teri yannonda. Okuba taateeka. Teri yannonda, shira tonnondangako. Osalawo obusazi. As long as I pay your school fees, bw'olwala nkujjanjabisa nkwambaza tewali democracy. Ng'okyali mu nnyumba tewali democracy. Bw'oba oyala democracy, fuluma mwokoleki. Ogende. Omunoonye gyali. Ate byenkukola kaakati, enkuza gye nkukuza mbwe kaakati, ojja gisiima. Maaso. Ng'omaze kkula. Okiwulira? Njagala shira ombulire nti waliyo ttaamu eyatandika nga banka siriipu yo sinsasule. Oba wataddeyo dda fees. Ontegedde sebo? Omwana wa senior 1 n'asiiba ku bino bigasiya simanya smartphones. Kati babawa, in fact abaana kuva ku primary kati babawa babawera ddala amasimba beera na eyo nja kujaasa tablets. Abaana ba P1 P2 babawa tablets. Kati simu holiday Mulenge TV agiraba kuva. How old is Mulenge? Mulenge ali 9 years. Ajira kuva kusaba meka? After 2. So before tu abakola ki? Akola emirimu gya waka. Tejiggwayo. Ne bwe giggwayo agira kuva saa 8. Ate ye ayina n'omukisa. Kati ayina ne YouTube. Ffe twakola tulaba UBC. Kati bo beeteerako n'asaaki nga kyayagala ku TV. Because I'm preparing. Ndi mu kutegeka Mulenge. Naye oyinayo wali wano n'otunyumizaako gye wamutwala eyo. Naye nalaba ku social media ng'omusajja bamukuba baana. Sibikkiriza. Naye wabiraba naawe? Nabirabako katono, si buli kintu kyendaba. Naye nga nja kuyita mwami Kajumba tubuli ye experience ye. Kakati mbuuzi. Ate baŋŋambye mbw acomplaining nga eriyo myaka 8 emabega. Bamubuuze yakusiyaga yaani. Tali willing muli viringa. Then you lose the case. Ogamba bankulusanya. Ani yakulusanya? Tomwogera. 8 years ago. Kati nze kankubulire kungu. Mbadde mu nsi muno ensi erimu fitina. Kati wayinza okuba nga wali omuntu akuba ekintu ekyo. Yes, wayinza. Kubanga gwe bw'ogamba nti bansiyaga. Ani eyakusiyaga? Tomwogera. You just allege and leave it at that. Lwaki tukubirivinga? He who alleges must. Nemba n'obuyinza. Buli mwana amala senior 6 kyalibadde compulsory. Ayina ogenda military training for 3 months. Ahade ninge. Amaje galina engeri gye gatereezaamu abantu. You learn the hard way. Yes. Do's and don'ts. N'okufollowing ebiragiro. Ze singa mbadde president wa Uganda n'ali kifudde etteeka. Ng'ate omuntu bw'atagenda yo mu military training for 3 months, national ID etugirivokinga. Wow. Kuba kati national ID batumaliriza. There's nothing you can do without a national ID. Jeno Muhoozi Kainerugaba mukama wange. Kyenkusaba bw'ofuuka president w'eggwanga lino. Ky'olina okuleeta ekisooka buli mwana amala senior 6 oba muwala oba mulenzi. Tubimalemu enjaga eyo n'embizzi n'ewalagi gye biba biridde okuva mu senior 1. Montegeera. Ate situkola ebyo situbaagala. We want to see men. Kungu gwokyalaba abasajja ennaku zino. Tolaba basajja. Nije mpisobodde ndi mukulaba abasajja ku kkubo n'ewalala. Ekikufuna omusajja si kooti eyo n'essaati eyo.
elimu stripes. So I'm not so tosinzira ku saatu lijayamba ndonga twe musajja bikolwa tokyabalaba abasajja olaba ki twagala inako ku radio for radio 7 radio twagala okulaba abasajja abayina obuvunaanyizibwa abanalabirira bakyala baabwe abaana baabwe n'amaka gaabwe sikiraba mu bana abavubuka b'ennaku zino olaba ki abavubuka b'empuliramu ennaku zino mbu it's very okay mbo nentwala girlfriend wange ku date ne tusharinga bill musharing baya mitwalo 15 muwala nayete musanvu kitundu nange musanvu kitundu ne mugabana bino byempulira mbu kati ngabwe nyina malayika awaka nasa school fees amulenge nasasula ku kitundu nange ndeta kitundu nasasula Women's National Water cost sharing nasasula data when chain company MTN ngani olo musajja mutesa no but you're supposed to ezo intesa kanya you're supposed to complement each other sizirimu tozirimu zo gwange guli gumu nyina okubeera omusajja man must be a lion nyina okulabirira amaka gange okay so nyina okusasula school fees sasule umeme sasule national water n'amafuta gatenga muwe kubanga akasente k'abakazi ka kikazi so ogambye tokyalaba basajja olaba musajja sajja bulenzi bino byempulira omusajja notegeka meeting y'okukyala bakusondere ne tusondeza okukyala ne tusondeza okwanjula ne tusona nezembaga oli musajja ki nengo otukuba nnyo nawe mwoli mu group eyo ngamba abasajja byonna ndi musajja these are facts nze saabirabako singa nsobola naliribuuti nze eggwanga lino neliddayo ku factory setting kungu ne musondya sente ez'okukyala ne tusonda sente ezo kwanjula n'embaga olumalirizaawo no sikusobola okay so nze njagala tukomezeewo tutya bali abasajja eŋŋwaŋŋuli abedda otegedde kati bano abaana baagala okutunda emmali ya Paulo Kafeero sente baalazikozesa ki osuubira kyova bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga bakoze batya bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga Kafeero ani yakimuyingiza yeeyingiza kiringanganze bino byempulira nonsaba lifuti Frank mpulidde ogenda Masaka tugeze wali omuntu eyafudde nekugamba kankusange ku totalo kyengera ate nze netwawo nenkulinda tosobola nzakuwa lifuti ate ninde nze gwempa lifuti kubanga mukimanye era bwe natuuka eruka ajja kugulira emicumu bwe mba nkugambye essaawa 4 by 9:30 gwe gwenyina okutwalako olina okuba wakoze eki watuuse ntegera lwo okay be basajja abaatukuza abasajja eŋŋwaŋŋuli baali bakambwe bweba tekigenze wala baali basajja abaana bo bawe emirembe egiyitiridde takufokera ekizibu ate nkusesaaki nakyogedde seeta kungu olaba primary wagisomerawa kyabazaala okimanyi kati abasomesawo bakunywerako omwenge eyo somero bita St. Kizito Primary School omwana waffe walubira ennyo St. Kizito Primary School walubira liri kyabazaala bw'obeera ku NBS nga bakulaba oyo mwana ffe ennyo oyo mwana yantawaanya nnyo olaba nnyo singa wali mukubi wa butayimbwa buli omu aba akwewala bakudisowuninga kiringanga omwana bwazza emisango gyonna nga tanaba kuweza myaka 18 remand naggulu kasita ayingira 18 upper prison ensi gwe bw'osaasira omwana ensi terimusaasira mpita Samuel oyina ekinjana ankule bw'osaasira omwana wo ensi terimusaasira ensi terina kisa kungu ate bye mmanyi kaakati singa nabimanya nga nyina emyaka 3 kungu enseene erimu ettima kungu enseene erimu fitina fitina ogimanyi erimu obutaagaliza erimu enge erimu obukyayi omuntu n'akuwalana oba n'akukyawa nga toyina kye wali omukoze ye nga buli lwakola podcast alumba gwe mbiraba ku social media
ontegera ndoto nga twene kye wali omukozi kati njagala mulenge lwabugiri babimanye from day one tensi sinyangu ensi tuli in national park ate kusesaki fekitafiti yabitugambako yabitugambiranga mu bikolwa I don't recall a day dadi waffe tugamba nti ensi sinyangu yabikolanga mu bikolwa kati njala nnyo omwana ono from day one akikole ki akitegeere ensi sinyangu ate njala nnyo omwana akimanye tulina okuwangula oba kiro oba mutumbi oba kumacha we must win ekyo situkiteesaako tulina okuddayo evira Maria gye twafa nga tuli bawanguzi kubanga omwana omuwanguzi ensi emucelebratinga ulira odda ku kyalo nga buli omwaga President Yoweri Museveni 1980 mu kalulu ng'ayimiddewo ku tiketi ya UPM Honorable Sam Kuteesa yamuwangula okimanyi ekyo nga bamugamba ebintu bibiri bamubuuza oyina ente mmeka President Museveni ne bamulangira nako obunaku obworo ogunomworo oyo mwavu nadduka n'agenda okuwaaba ono kabaka waabwe omugabe bamukomya ku koota gati kyebamukkiriza tolina kubuuka wano n'atambula mu nnaku eyo owulira Kuteesa n'amuwangula Obote nabba akalulu ka Semwogerere teyagenda mu parliament Semwogerere n'agenda mu parliament Museveni n'alumba ensiko n'alwana emyaka egi 5 n'awangula olutalo owulira lwe yasooka ogenda embalala abanyankole bamuwa ente 2,000 okumukulisa ekisaka bw'ensiko n'abagamba bwe nali siina nte nga timwazimpa muzizeeyo nja kwegulirezanga n'azizira bwe nali siina nte mwannangiranga olina ente mmeka because I was nothing temwina kye kumira eddoboozi ennakuwadde liri n'azizira kati yasinga ente ekisozi ne Lwakitula yaddayo nga muki nga muwanguzi otegedde Dr. Kizza Besigye akugamba ti abantu bano bonna boolaba abeekulusunya ne Museveni tebamuwagirako 1980 Dr. Kizza Besigye yamuwagira bamucelebratinga kati atuse kuyengedde kyenjogenda ku General MK 2022 nga tutandika okuwagira General MK nga batulabanga abatategeera they were looking at you as jokers nze General MK ne mala mubuulira ba general abaali bambulidde ebigambo nga bagamba gowagira okya MK ne tutambula 2022 2023 2024 nga tebaagala kulya linnya lya General MK kubanga Mandela omumanyi City Oil Mandela fourth generation ono aliwo bajjajjabe ne bajjajjabe bava Somalia owulira Mandela wazaalibwa mu Kisenyi awo bali bamumye national ID Mzee Mandela oyo Mandela naye n'abakozi abawere 2,000 Umar Mandela a very obalwaki mwerabira nnyo a very simple man bamumma national ID naliko nayawo nali ndiku Cafe Javas ne minister akyalinda Honorable Donia Ayebale twatudde ku Cafe Javas awo then nze nga simulaba nko physically Mzee Mandela can you imagine Ambassador Donia nanga Kongo na ono mumanyi basi naga Mzee Mandela the man came humbly nambuza how are you Mr. Kongo very simple very respectful mukwogera I was surprised kakati ulira Mandela oyo mukwano gwange Mandela bamuma national ID n'agamba abanira mbawadde ennaku 7 nga mumpadde national ID bwe mutakikola ngenda kulanga mu New York Times Los Angeles Times na Australian Times amawulire ago bagambe nze Umar Mandela ndi stateless I'm ready to invest $200 million nsaba passport amawulire bagatuuka gatya ku president katasaanye wonnira
Really? Munaku 3 Mandela mu national ID. Mandela n'ateeka ebirango mu New York Times, Australian Times, California bula 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 Times. Nze Umaru Mandela ndi stateless, nina milioni za dola 2 zinyala okuinvestinga mu nsi, tewali nsi etamuwa butuuze. Akibanga nti oba Portugal kasoba ne dola emitwalo 5 bakuwa bakubuki obutuuze amawanga wegatuse mu batamanyi Mandela zino zikafe Javas zize City Oil zize Mandela Grain Millers zize Supreme mwaba kusengano nakonka Supreme byona bibye Supreme maize flour yomu ku balanzi bafwa nabo lango by the Radio 4 yomu ku bazingo 2 cent one ku Radio 4 through Supreme maize flour and Supreme wheat flour. Waliwo omukulembeze omu gwe twali tugenda okusinkana. City Tires. Waliwo omukulembeze omu gwe twali tugenda okusinkana ne twesinkana ffenna mu waiting room ne Mandela. President yo n'agamba mwenna bapiikinze kubanga you don't hold any title gye muli ne mu impacting the society. Oyo Mandela gwe mulabu. Naye osanga omujega abuuza Mandela ebibuuzo n'obuuza Sudiri ebiki. Elena Charlie. Sudiri yali badde ayina afuna VVIP nga bwava mu nnyonyi emmotoka emujja kutamaka. Mandela nga naye emmotoka emujja kuki kutamaka. Kati kinziza ku President Museveni ekigambo kyayogera mbu waliwo investor yava mu America nga mugagga Foodgate najja mu State House. Ebiseera ebyo Professor Asibambi yali Prime Minister. Omugagga ne boogera naye mu State House. Nsibambi n'agamba president nti omugagga ono atuwandiikira officially. Museveni tasobola. Ffe tumwetaaga yita tukola tatwetaaga. Nga GDP yansi 6. Wow. Omuntu omu. Ogattaka Sudani, Kenya, Uganda. Tanzania, Rwanda, Uganda, n'ogattako ne Bujibuti. Okufuna obugagga bwe. Sudiri Rupaleria. Sagodoni wava munno. Bamandira ku mikolo gy'eggwanga baali badde batula ku line esooka nga baminister bali ku line yakuna emabega. Tusoosowaza baminister bannabyabufuzi bani. Otegedde? N'ensi yafa. Ebyandibadde ebikulu tetubiwa makulu. Nzabagamba nsasula abakozi buli mwezi. Situusangako ng'ennaku z'omwezi 3 nga sasudde. Owulira? I know what it means okuba ne wage bill. Nti before the 3rd omaze okusasula abantu. Okiwulira? So kyekyo abantu ng'abo beetaaga okusinzibwa everyday. Mwe abakozi b'NBS buli musaale nga musaba Katonda wangaze Kaliisa. Dr. Ken Karisa amuwangaze. Era mukama muwangaze. We tuli kubanga wali. Musabye Katonda muwangaze kubanga muli kuye. Yawerera Rahman namugambe kungu. Yawerera gwe yakutute ne wasale. Salo lugambo alulabirawa. Ku TikTok yoba ku TV NBS. Ono bonna mere oyo omogeddeko ayina statement yakoze ku mukolo ogwo bawajulidde bulungi. Pega nti ne woba n'ebitiibwa ebyenkana ki. Kanaga nze ndi minister ndi mbaka wa parliament naye mpo omwami wange ekitiibwa. Abasajja kye baagala. Disrespect your husband, your marriage is gone. Simple. Nyoma bao obufumbo bwerabire. Ekirala bw'oba toyagala kubeera under someone's roof. Beera nakyeyombekedde funa ka apartment ko obeere mutereja kukwatako. Ne bw'oba omanyi nti oli mukyala wa Gashumba, terms and conditions. Olina okugondera byayagala. Ne bw'oba n'ebitiibwa. Ne bw'obeera PS ko obeere minister, ebyo ebitiibwa bikoma mu office yo. Kasita oyingira mu gate ya bbaawo, you cease to be a minister. You are someone's wife. Ntiddemu. Oba oli minister, oba oli prime minister nga Nabanja, oba oli vice president nga Jessica Lupo, Her Excellency, n'abalala, oba oli Anita Among, ebyo byonna bikola oli mu office yo. The moment you enter your husband's compound, you cease to hold those titles. Gwe mukyala maka. Bw'oba toyagala kumanya ekyo, tofumbirwa, beera nakyeyombekedde, beera freelancer. Beera weka, freelancer. Kati nange luli edda nga sina mukyala nga byensanga byenkola. Ne kati nyina mu briefing. Oyina limit. I have to brief her. Ngenda wano. Really? Yes. Bufumbo komera. Ate komera ki? Buvunaanyizibwa mugamba
malayika ngenze ku mukolo guno guli wano singa omutawana gugwawo atandikirawa. That's the beauty of respect respecting ate mu bulamu bwange sibangako na mirembe nga ngokuva na wasa malayika. No, amiga Shumba, are you sure about what you're saying? Ndairanga nti Allah mwaka mulamba emnaku 3 mu nkaga ni mufumbo kita changu. Can I tell you something? Waliwo mwala mita Salma nasoma naye so many years ago ku Bombo Army Secondary School. So nazemo hogera naye like after 7 years last week kusimu nanga mbamba laba ne Uncle Gashumba atulaba era nangamba omusajja oyo kuva we yawasa malayika he looks happy. Ndi happy. That girl, I was very surprised. Nenebuzabuza nene akiremerako. Tuli masanyufu nnyo. Allah yampe chenga. Chemanyi ku ali agobera Salma ali bomba. Allah yampe malayika n'amala. Tobanga ko musanyufu nga bwoli. Nze nali maze emyaka 25 nga siri mufumbo. You told us here. Era na kino kyogera nze nali sikyalangako nga sanjulangako. Mu bulamu bwo. Nga sikyalangako mu family yonna sanjulwangako. Ndi freelancer. Then marriage is beautiful. Neyibakira mu kitanda kyange piro mukaga 7 thread. Ngambera bwomu. Ngawa. Nenga mami wange buli bajja waka. Enyumba eno yonna temuli mukazi ne mugamba mami senge kyabagenyo kimanyi nti yenda bwebake. Which means osubiddwe emyaka 25. Sisubiddwa Katonda ayinza okubanga bayakitegeka. No, you can imagine essanyu lyo lina kati senga walifuna 25 years ago. Katonda ayinza okubanga yaleeta ono for a reason. At the right time. Yes. Nze natamu abakazi abalina feminism. Ogimanyi eyo? Omwenkanonkano. Oyogera bwayogera. Bw'oba oyagala twenkane fuuti nga buli biiru yonna. Ate awo ojja kuba tofumbiddwa obufumbirwa ng'omusajja. Nze nyinza okufumbirwa. Ondibuuga nti omukazi akola bino byonna. Then kye kikufuula omusajja. Watugamba wano ekikufuula omusajja si mpale z'oyambala buvunaanyizibwa. Kati bw'okkiriza omukazi kubanga ayagala mwenkanonkano. Era Father's Day yabaddewo eggulu. Basajja batono baqualifyinga to be called fathers. Batono emiyaayo giri mu Kampala muno gyeyita bazadde bataata naye nga miyaayo gyennyini yeetaaga okusibira mu basement. You get it? Katonda n'aleeta sikaana ng'epiikinga what they call a father. Bagashumba osanga batono. Abasajja bali mu Kampala muno abali useless. N'azaala mu bakazi mukaaga naye nga tamanyi na baana be baalidde ki basomera wa. Oba n'azaala mukazi omu naye ng'omukazi yaweerera abaana n'emmere y'awaka. Ate ebisajja ebyo byambaza nnyo abaana abo. Once lwe bigenze out n'abaana byambaza nnyo t-shirt za Arsenal. Ene mani yo misanga nnyo. Maybe Arsenal ne simani. Baba mbaza nnyo t-shirt za Arsenal. Olumu mu mwaka n'agenda nabo bakafe Javas ngaawo mu restaurant. Nga bali mu bijjaze. T-shirt ebyo. Ebya Arsenal. Ate abasajja lwaki bakikola bwe bati? Ate nkusesaki ekikushokinga abasajja abakyasinze okubeera useless and hopeless be basajja abasomyeko. Fe. Abasajja basomyeko be bakyasinze obutaweerera abaana kakati. Bana abasajja bali average bano bankola mu kikubo nkola mu sawuli yako be bakyasinze okuweerera abaana. Lwakiri bwe ekyo. Ne bana abasajja semanya ndi mu corporate world ayina masters ayina doctorate biti ebyo useless. Actually generation ekyasinze okubetraying eggwanga lino be bayivu the elite. In every sector genda mu politics beba trains eggwanga lino abayivu elite kyekizibu ky'obulamu bwa bulijjo. Genda ku account yo genda ku Facebook whatever TikTok account ya Radio 4 opostingeko buli mukazi alina omusajja atalabira mwana level ye kusoma erichi baba bayivu degree masters. Actually bemba wano kangende ku account yange ya X you be shocked. Soko tekikawo kati. Abasajja ndi mu streaminga wano. Abasajja abasomera Namiryango, King's College Buddo, Smack, Kitende na Mugongo. Bosuubira nti basomyeko balina okuvaluwinga okusoma be bataweerera baana. Omusajja eyasoma kuba kutwala batya mu fida. Njoweerera abaana. Ogendo kya mu family court. Nti omukazi akudwa agenze mu court muweerera abaana. Balabirira baana. Waliwo ebintu ebiri obvious. Kast ne bweyawukana ne mukazi wo today. Waliwo obuvunaanyizibwa bw'olina okwetikka forever. Tebuli kuvaako. Kubanga bano abaana be mwazaala. They are innocent. Kyali kikolwa ky'abasirwa ababiri. Two fools. Ekikolwa ekikazi n'ekisajja. Ne muzaala abaana abali innocent.
tebali pate ku busiru bwammwe gye mwali mu buloogi bwammwe mu busuuko obwa layisi ne muzaala abaana. You get it? Obusuuko bulangidde. Mbulangidde. Ochulia. Abaana tebazza musango. Abasiru ababiri, omusiru omusajja n'omukazi be bazaala abaana bano. Why would they pay price? Ziramu. Yobugwagwa bwammwe. Obugwagwa bwammwe. Abaana abato abali innocent. Tunula. Njalo ogende ku visitation z'amasomero. Olaba single mothers. Abajja okukyalira abaana. Nenga kitata kiri mu kulya mbizi, kiri mu kulya mbirizi. Tayagala na kumanya. Atayagala kumanya. Kati ate mama bwakuza bana abaana ne bafuuka ekyamaanyi kijja kujja ku graduation. Aba bana bava mu ntumbwe zange. Gasia. Kiche wakole nnyo okusumula zipu. Waida bava mu ntumbwezi. Abata abayava mu ntumbwezi. Kyovola nkugambye kuza abaana ngo bagamba n'abaana go mama abaana bagambe kyoyitamu baweerera kitaawe. Then you've been inciting them against their father. What do you mean by inciting them? Bajja kula nga bakyayita taata waabwe. Kurani tugamba okwogera amazima. Yes. Ate Bible. Nayo. Kati mbasogera amazima tinzemba weerera. Mama bakyogera amazima. Abalindi. Abayogera amazima. Goma nkitegeeza being a single mother. No weerera abaana. No bagulira grab gwe bagenda nayo. Nga kitaawe ali ku Arsenal ne Man U. Bali ku X befulaba beba collecting abantu oluzungu. Otegera ndoza. Abaana kikulu nnyo okukula nga bamanyi rolo y'abazadde baabwe mu bulamu bwabwe. Kyovola banze kyensinza okutya ku nsi kuno kaakati. Guno omuzegwa useless fathers. Omwana bw'akulira awaka ng'alaba maama we yasasula buli kintu ng'omwana mulenzi agenda kukula ng'alowooza nti obulamu obulina okukola ki bulina okuba. Omwana kasita akula ng'alaba mami yasasula bumeme, yasasula school fees, yagula grocery, yakola buli kintu kyonna. Omwana omulenzi gwe muzadde ajja kukula ng'alowooza nti bulina okuba nga tebiri the other way round. Ffe twetikka amasanga g'abaana baffe kuba twakula tukimanyi ki omusajja gw'olina okulabirira abaki abaana bo. Kungutula ntya ku dining nga malaika yaguze emmere gye tulya. Nawe n'otula n'olya n'oweebaza after. Sigirya. Ensi yayo n'ondeka. Bino byempulira mbu maama asasulako school fees kitundu nange nesasula kitundu. Tugabane fees. Tugabane. Katonda bw'ontuusanga okugabana school fees ne malaika nzita nzije ku nsi. Nzita. How? You have to take the malaika osasula ta school fees za lwabugiri otya. Nganze wendi. Kiki ekinfuula omusajja? Njagala ninnya amadala g'ennyumba eyo nga mmanyi nze nsasula ki. Ebale, ku Radio 4. Nga buli grocery ali mu nnyumba nze mukola ki? Otegeera? Nze nensula mu ssuuka ni malaika yaziguze. Kankubuuze. Essuuka bwe ziba nga nnungi nnyo noga essuuka zino nga nnungi. Nga malaika waliwo omusajja yazimugulidde. Nowaana essuuka oba owaana oli. Amanye ekyokukola. Kiringa bw'obane mukyala we neekuba ka perfume nga kalungi noga ka perfume ako nga kalungi bw'abanga waliwo ekiyayi ekyakamugulidde kiri kiba kifunye plus. The mere fact nti oli mu kupraisinga perfume gy'otaagulidde mukazi wo ng'oluusi waliwo omuyayi eyagiguze omuyayi abaasikowalinga abakusingako kiringanga bw'obanga awaka togulirawo bintu byakulabirira awaka tobuuzanga omukazi gy'ava aba ava kunoonya ssente. Era omukazi yenna alabirira awaka okkirizibwa okukomawo essaawa zonna z'oyagala. Nedde waani.